Kasuku, don't run from your responsibility. Tata ange bwe yali mu ddwaliro Kasuku yakugamba ondabirire. Ne kati natandise okulya ku ssente Kasuku. Kasuku has given me money. Yansasulira hotel to have rest. Nga plan ndi mukuza. Nandeetere kazi nga sava. Kasuku ekikazi kye wandeetera ne Shalom kyali kisava era nakirya. So Kasuku ebintu byokola, the things do for me, I really appreciate my brother. Ekazi lyo lyali sava era nalirya. So nga plan ndi mukuza Kasuku naawe tukwebaza olwokuba ti otandise okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. You have started doing your responsibility. Okulaba nti mulekwa abeera happy. Ekikazi kyo baba Shalom ye yakironda. I don't know why Shalom ayina good choices of women. Era Shalom ekyo ekikazi ayina okubanga yakironda. Kyemwandeetera on that party. Ne munga Junior. Tetulina bingi byakuwa. Neke tukuwe kazi lino olirye. Yeah, she was fairly sweet. Shalom tewalonda bubi. I think yali Ntambi ye yamulonda. Ntambi gwe walonda omukazi oyo. You have a good choice of women. Kyali kikazi kinene. Nakingamba mulekwa. Nzize wano kusomera kiraamo kya kitaawo. Bana abakazi beekaza. The woman told me, mbu nzize wano kusomera kiraamo kya kitaawo. Nga kati wikiwiru. Amune nakinsomera. I really had fun. Kati nga abantu bali eyombo bampalana. Naye nno naawalana Junior alumwa omutwe. You'll get